Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo agwa atambula naffe nga bulijjo ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Omuvubuka oyo gw'olabye mu kifaananyi gwenkulaze oyo ye foot soldier ow'ekibiina kya NUP gwe bayita Ronald Mayiga. Ono nga yawambibwa ng'era mumanyi drone bwe zitera okuba nga zikola nga ziwamba ba foot soldier naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga babawamba ne bababuzaawo ne babatwala mu bifo ebyenjawulo ebitategeerekeka era bagenda okudda nga bayina ebizibu ebyenjawulo ku mibiri gyabwe ne ku bwongo bwabwe abamu. Kakati ono gwe bayita Ronald Mayiga eyeeyitanga omunyarwanda wa Kyagulanyi, njagala okutegeeza gwe agoberera omukutu ogwa Redzone TV nti yawambibwa n'atwalibwa mu bifo ebyetaategeerekeka era amawulire gatambula nnyo nga banoonya omuvubuka oyo amanyiddwa nga Ronald Mayiga. Olunaku olwaleero abasinga obungi lwe mukitegedde era noona mbuuzizza ebimukwatako byesimanyi ebisinga obungi wabula ebitonotono byenja okubeera nga nkuleetera mu bitegedde lwaleero oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Center mu wali ku kitebe kya National Unity Platform wasinzidde n'abeera ng'ategeeza ensi nti oyo baamuwamba ne bamutulugunya naye nga mu kumutulugunya baamukuba baamukola buli kikolobero nga mu ebyo mwe muli n'okumusiyaga sodomized baamusobyako ng'ate musajja bamukola ebikolobero bingi nnyo omuli n'ekyo abamu ekyabalemye okubeera nga bayisa mu Robert Kyagulanyi Center mu bw'abadde wali ku kitebe kya National Unity Platform mu press conference wabadde ayogerera ne bannamawulire ayogedde ku bingi ebyatuuka ku mwana mulenzi ono Ronald Mayiga eyeeyitanga omunyarwanda wa Kyagulanyi eyawambibwa n'abeera nga ate atuusibwako ebikolwa eby'obutujju ebikolwa eby'obukambwe. Njagala kuba nga nkuwa aka moment ako katono nnyo nga Robert Kyagulanyi Center mu ayogera ku muntu ono bibaddewo gwoba obadde ogoberera omukutu gwaffe ogwa Redzone TV live eyo tugezezaako okuba nga tukuwa newankubadde ebyuma biganye ne tutasobola kuba nga tukuweereza mu ngeri nga eya bulijjo. Kkiriza mbere nga nkuwa aka moment kano ku mukutu ogwa Redzone TV mu ddakiika emu bbiri nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga endala. This young man went missing for a week and when he resurfaced he had all these wounds of torture. He told us that he had been detained, but terrible, much more terrible than that, this young man was raped in custody. He was sodomized by soldiers in CMI. Yes, that's what happened. Omuvubuka bamuwamba namala wiiki namba nga talabika newe yalabikako nga bamutocalinze bamutulugunyiza nga bamulidde n'ebisiyaga kusiye asoose ne bweweddirayo. It is shameful, it is painful, but we have to talk about these things because this is a reality. This is a reality. Our comrade Mayiga Ronald is one of the many political prisoners that were arrested in 2021. Yes, webale kubanga okyaliko Redzone TV agoberera kyenjagadde okubanga nkuwa omuntu omu ku bagoberezi baffe ng'era bulijjo nga bwe tutera okubanga tukikola azze n'atubuuza ensonga za mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Ronald Mayiga eyawambibwa n'atulugunyizibwa n'atuusibwako embeera ezitali za bulijjo omuli n'okumusodomayizinga oba okumusiyaga. Musajja wattu baamukuulamu amannyo tebaakoma ku kya kumusodomayizinga kyokka wabula baamukuulamu amannyo baani abasirikale aba CMI ku kitebe kyabwe ekya CMI nga bamuwambye okusinziira ku Robert Kyagulanyi Center mu nga bw'agambye. Kintu kino kitiisiza nnyo bannayuganda nti bwe baamuwamba mu mpamba yonna gye baamuwamba oba bakozesa drone ng'era bulijjo oba bakozesa motoka ki nga bamuwamba ng'era bwe batera okuba nga bakola. Kakati njagala okutegeeza nti abasirikale
aba CMI bwe bamutwala ne bamutuusa ku kitebe kyabwe gye bakwatidde oba gye baba basobodde okubeera nga batwala omuntu gwe bawambye, bwe bamutuusaayo tebaakoma ku kyakumutulugunya kye kyokka, wabula bamutuusaako n'ogw'obuliisa maanyi. Musajja wattu amunjogera ennyangu baamusiyaga. Gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV bye bimu ku bikolwa oba ebikolobero ebyakolebwa ku ono ng'amaze okuba nga atwalibwa. Njagala okutegeeza nti abantu bangi bazze bawambibwa okuva ku sayidi zonna, abamu ba NUP, abalala nga sina bannabyabufuzi naye nga babawambye mu nsonga ezimu ezisukka ku ezo zoyinza okuba nga olowooza, wabula amawulire gagenda okuvayo abantu abo nga bateereddwa ng'era basirikale ba CMI be bamu ku abo abali mabega w'okuwamba kw'abantu bano. Kakati okusinza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti omuvubuka oyo ebyamutuusibwako byebyo, era takomyawo n'agenda ne ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ensonga eno n'ayongera okubeera ng'agikkaatiriza, era bw'agenze ku Twitter ategeezezza, agambye oba ataddeyo ekiwandiiko bwe kiti: worsening state of human rights in the country, nti ebikolwa oba embeera ey'obunkenke, embeera etiisa, embeera eyongera okubeera enzibu ennyo mu ggwanga lya Uganda ey'okunyigiriza eddembe ly'obuntu. N'agamba about 3 weeks ago our comrade Ronald Mayega went missing. He resurfaced a week later bearing terrible wounds. Nti omu ku bannaffe weeks nga 3 eziyiseewo yatubulako era n'abeera nga takyalabikako, ono nga ye Ronald Mayega. Era yayita mu bulumi, yayita mu kutulugunyizibwa, yayita mu bikolobero eby'omutawaana ennyo ebyamutuusibwako we yali mu buwambe. He reported to us that he had been abducted and detained by armed men who repeatedly tortured and raped him. Uliriza nti bwe yakomawo Ronald Mayega ono yajja n'alipotinga mu bakulu ab'ekibiina ekya National Unity Platform era n'abategeeza nti bannange nawambibwa, abasajja bampamba era bwe bantwala bankolako ebikolobero bingi nnyo, omwali n'okunkwata okunkaka raped, bamurepinga nga kitegeeza bamusodomize nga bamusobyako. He repeated these assertions at Nansana police station where our lawyers escorted him to make a statement. Nti era ne kino yakiddamu oluvannyuma lw'okuba nti abamu ku bakulembeze baffe bamuwerekera ne bamutwala paka ku poliisi ey'e Nansana, era bwe yatuuka eyo n'addamu statement y'emu n'agamba bannange bantuusaako ogw'obuliisa maanyi abakulu mu kitongole ekya CMI gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga yennyini gye njagala okuba nga nkuwaako abaagimbuuzizza njagala tubeere nga tetutambula bwe tutyo. Wano nga bagamba Mayega is one of only 4 comrades released on bail. The court martial out of the 32 political prisoners who have been in detention since May 2021, Olivia Lutaya is one of them and is still in prison. Kati nno nga bagamba nti ono Ronald Mayega yali omu ku bali be baakwata mu kalulu ka 2021 era baamuta, wabula nga Olivia Lutaya tiimu eyo gyakulembedde Olivia Lutaya Bayasini Machete nti bo bakyaliyo, era nga kyega nti Ronald Mayega yali omu ku abo be bakwata mu biseera ebyo ttiimu y'abali 32 be bakwata towards akalulu ka 2021 era nga kigambibwa mbu ono oluvannyuma lw'okuteebwa ate ne baddamu ne bamukwata naye ng'ali ku ttiimu y'aba Olivia Lutaya kwe yali, era yavaayo ng'akyali solid, ng'akyali mugumu ne banne oba mu kibiina kyabwe ekya National Unity Platform activities zonna ng'akyali mumativu n'okuba ng'agenda mu maaso nazo n'ebigendererwa by'ekibiina ng'akyakkiriziganya nabyo. Jjukira amawulire gaafulumye Robert Kyagulanyi Ssentamu era yeyaga breaking twaga kuwadde wano bw'obanga abadde otambula naffe ng'atugamba nti abaana bangi abaasibwa abali mu makomera nga wetwogerera bangi ku bo batandise okubawaza eddiiru ki nti kkiriza kino ekibiina kya National Unity Platform nti kyekyakuwamba ffe tugenda kuba nga tukuwa ddiiru ABC, tugenda kuba nga tukuwa ssente bwe ziti obeere nga gw'ovaamu mu kino, tugenda kuwa obukuumi, tugenda kuwa okukula obujjanjabi n'okulabirira okw'ekika ekya waggulu singa okkiriza n'ogenda mu mawulire n'oyogera bino nti era waliwo pulaani ez'okuba nti abanakkiriza ebyo bagenda bapareedinga mu kisaawe Kololo baboogeze ensi yonna ewulire bagambe nti NUP yali yawamba abantu, so si NRM, si poliisi, si kitongole kya CMI oba aba SFC
kati nno oyo ye Ronald Mayega gw'obadde ombuuzaako gw'otaategedde bulungi nnyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amunnyonnyola. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV, genda maaso n'okuba nga otufollowinga obuuze tuwuliziganye mu updates eziddako.